abalungi tubaniza nnyo ku YouTube channel yaffe Magic Space Uganda. Amanya lero nziza ashana abana batubane bwasibe mutya muli mutya kansibenti muli bulungi ngera bulijjo banange sibera zeka ate nga kwewalero ndina nalo obulungi bwentudde wangi mama bukuluma obulungi ndi bulungi kyentegeeza naye obulungi tebunami waliwo yawaga buli omu agamba buli omu kyandi mukakaseeko bulungi muluma omanyi nze ebintu byempita ebirungi ate ebirala njagala nnyo ssente bwe bulungi bwange nze ebyo ebyokuba mbu ndi mulungi nga osiiba n'enjala oli awo menkuka bumenkusi mbeera omubi nga ndi ekyemisana n'ekyeggulo nga nina n'omusajja nga bagamba nti tutalongo wuuyo ayiseewo tiba nalongo bannaye kana kano kankayiseewo si kuduula naye nalongo ne bwabeera ku kyalo ne ba meeting bw'aba nga awanise omukono ate abakazi abalala basooka ne bajjayo egyabo ate nalongo awanise ate naawe owanika mujogere nyangu nalongo ku kyalo gwe basooka okutunuulira nalongo abamu omukazi omu n'omulala tubaddabodabo kati nalongo ekintu kino ngaokuba oba nalongo si munnyo olaba ku kyalo kono buli omukazi bamuyita maama naye bw'onotwekunyako bannalongo abawera ababiri ne bakubula ne baba baddagala kati mukama bw'atuula ku bitiibwa ebyenkizo bwe bityo n'akuwaako I have to appreciate tobeera mu luzungu ojafuna obuzibu naye ng'oli otya naawe ina mutawana krisimasi yakukoze etya twetawudde otumanyi oli bagamba yabadde yaffe bwe tufiira bwe twambuka krisimasi nalidde emmere ew'amamasanyu yabadde nnyingi nnyo ndaba namaze okusiikuula emmere yange nenneebakamu ng'omuntu omukulu bwe navuddeyo kyenvanzira ku muzigo gwange bonna abannanze teri yandabyeko omukazi otutasana nendya neyasatu mulumu neŋŋamba omugezi ogenda mu muzigo gwo neweebaka anadde nyinamu akasente maisaalongo yagenze nampayaawo akasente neŋŋamba kati atalina musajja gwoma aba atalina amwagala olina kulabirira ŋamba ennaku okwekiriza 25 krisimasi zibeera zammwe bafumbo ate mwe abawulu muba kuziriwa fe abawulu tuba mu valentine tuba anyway fe abawulu tuba like lunaku olwaffe luba valentine ng'olinamu akasente teri mwavu aserebulating ate aba asanyuseeko temwagala kwewayiriza tetwetemako bigambo kati kalina mu bulu sagala mbwenyumirizeemu nnyo banalina bufumbo bunyuma akazigo kanyuma akazigo kanyuma naye bwakisina kyeyombekedde buli expensive mutuwa bitiibwa mirandirawa nze kubanga omuzigo gwannema naye abantu abagulimu ng'akusasula omwaka n'akwata omulala ntisanamusiriwaliraku ng'apangisa akazigo omwaka ku mwaka lwaki abayita bannakyeyombekede ate ekigambo mu luzungu kyatuula nakyaka kitegeeza abakazi abali expensive naye tumanyira nakyeyombekede nekyo kigambo ky'abaana kiwulira manye entegeera teba ya bonna kyova olaba nammwe abakazi mulwanira abasajja be mutaazaala nze nja kukubira ku musajja wange nze bannaye sikukwatako kati entegeera kale toza gyobeera bakuzaala naye bannanga abakazi kange bayisizeewo kano kugenda mu mwaka mutya olaba ebizika ebyo mu zzu babirambula babiteeka mu kifo kigazi era buli agendayo awayo ssente naye teri akyagala kirunda waka buli omu ayagala kibeereeyo buli omu akirabira eri ng'awaddeyo n'akati kati abasajja mubabalire ku byobulambuzi byeggwanga lyokukola tetuyina kati temwemenya amateeka ebizike ne musalawo birundaka nga babikolera zu kati mugumire ebizibu ebinaabatuukako kubanga oli tusanga kiridde omwana kati kiridde omukozi kati bamunaddawo n'okwereka ku baana b'abandi be bazaala edda abasajja tukitwale ebizike byabulambuzi byaggwanga nga bwogamba nti ekizike kyezakayo kyakaddibwa nekiva kati twaletera okuziika musajja wano si wo olwana ki mulinda afe olaba najja okutula ku malaalo ge buli muntu atula omuzimu olaba ne wababawo namala wamukaga bagambye afudde tosobola kutunula mabega naye ngaate badde omwagala owooza mukagundi omu bwati olina okutumalirako ku bintu bya ggwanga mirembe abasajja abantu balina okubalambula awulira ng'akooye okulambulwa ajja kukakkanaye kennyini nga takakiddwa naye leka kwereeza bitya omukazi bwe tunyiriza tukaliokere ennyangu tuleme kwereega lw'abasajja nosange omukazi kumala myaka
2 nga bamugula katunako wana naye ng'atonda akukaddiriza buganaku afuna abawala abato lwaki weemalako ennyama ku matama lwaki wemalamu nga gwonyiigira ate yeeyongera kunyiira kubanga omusajja nga yanoonyeza ekintu kye n'akifuna ane bw'oyomba akwewunya bwewunya agamba laba nno atunuza kasaasaantalamu labe tenakawo okunkene kante Saalongo wamasiku inaako obuzibu kyomukisa omulungi oli yadde wakingi amaanyi okola nnyo sikulinaako obuzibu bantu bagira bakulambula naye nze Naalongo omuwaayi okujjako nga nabo bakikoze naye bana tebannakikola oyo omusajja nze simalina mwe mwerwaneko kubanga tebamunywera ddagala bawe omugolokose ku mwenda omugambe kati jayo ku sitayiro z'ekika naye mulikuza sitayiro ez'edda sajja nazaala ate abalongo badde babanja bali ku looni tasobola kuzaala balongo kirogera ku basajja bali abaasookawo ab'e Masaka basajja eŋŋwaŋŋuli ekwatangabo naye bannaye nze simanyi oba Saalongo naamusigaza toŋŋamba Naalongo anti Masaka eyo bakuta emmere bakuta emmere balya ne bakuta era si ba bulijjo bwayagala okumanya nti si ba bulijjo anoonye Saalongo alabe balimu akataalataala balimu amaalo nedda omanyi Masaka tulina sente zabasukako kati omuntu buli okola ebirema abalala balaba obeeragiddeko kati nze mbeddeko n'abantu abaavu bw'obagamba bannaye nze ninamu kasente banyiiga Naalongo aduula sisobola kwerangirako kikolwa kya bwavu olulimi lutonzi weerangirako okulemerera olemererwa lwaki neerangirako ekintu modeko tebaagala mazima omuntu ayagala bw'omusanga akaaba agambe bannaye tuli bubi nze siri bubi soba nakyesibaoli bulungi sasanamu ndi mulamu ndya ennywa esula wange neekozesa nina omusajja asinga obulungi kati bannaye Katonda n'abasisiima busiimi nedda era Mukama mwebaziza mu guno omwaka naava Mukama nkozi obulungi omwaka guno tagandi kubanga wabawo omwaka guba nti gubadde mwaka gwange guno omwaka gubadde mwaka gwange ofunyeemu omusajja mukinda mwaka oyo omusajja tuyimuka bwe tugwa oyo ye waakumugo gunfa naye naye omwaka guno Mukama mpaddemu ebintu ebisanyusiza omutima gwange bingi era musaba n'omwaka ogujja gwebuulirire gwompise bulungi era guno bikukoze eki omwaka guno gunkoze obulungi era singa abadde muntu nandibadde muyita na wammaaniyo njaganya manchester nandibadde mulaba nga musambi wammaaniyo bambaagala nnyo omwaka guno ngwagadde nnyo gukoze bulungi banera nga alhamdulillah tegunkoze bubi bibaamu upside down engeri gyowanamu Saalongo omusajja omulungi omumanyi nga wuwo gwe tomanyi muvubuka mulungi ng'akubye ekikalu ng'afulumaawo ng'alinamu ne kasente nga baga nti Saalongo wuuyo nti owaani kale mazima ngekuba limbaawo ate kyeyongera okunsanyusa nenkakasa nti amazima nyina omulenzi ow'amaanyi n'owulira muli amaanyi nentambula nga nzigumira neŋŋamba oyo omusajja nze Naalongo we mwabalala mwe mumanyi mwabaafuna ababisize nabo bawa bavagala n'empologoma zammwe mwe mumanyi kyonkimazi ti omuntu omubyambutula mpulira nga nsiiwasiiwa so nammuliraana mwewa obudde munoonye ebintu omusajja omubi aba mubi muwalizi nze eŋŋombo nagigoba kyekulaba nkola nnyo nze nsule n'ekizike mu njumbu kuba kirimu akasente nedda nnyabo nze omusajja asimayiringa ngogamba amaaso genza anjagala omusajja nga wasimayiringira nga nammwe munyumirwa byaseka naye oyo atunulanga eddagala egganda naawe otumulaga mu banno tutambula naye ngaomugudde ku mukono mbu naye ampa sente sente mmanyi zeekolera nze oyinza omwogeramu naye ova ku musajja omulungi ngaakuwayiza n'omunyumyako nga taliiwo mwerwaneko
naye nga balayi baffe si mu bubi abalayi baffe subscribinge musharinge mulaikinge mukomentinge banaye tubadde biboozibozi tunyumyanyumyamu omwaka gutuyisiza kutya omwaka gugenze gutya omwaka guno abantu abamu tegubayisiza bulungi abantu abamu emyaka bayita egiwedde gyonna ekisinga agibadde gya covid kale nze ebintu bizibu covid oyo omulaba ate nafuniramu sente nnyingi nze airport muzeeyi yagenda okugala airport nga nazze wano nga nakadde Uganda ennaku 3 wali wakadde n'alyoka ggalawo kati nze saabeerako mwavu nowulira nga abantu bebabinyumya olinamu nga nyina nzibu ye by the way nze era sinalwembeera nga siina kubanga nze omu ku bannayuganda abakozesa $1 mu nsi oyagala tubuuzaako taata oli otasa njakuddira taata kammaliriza ensonga ze sorry mbadde mu mukwata yenze omunnayuganda akozesa $1 mu nsi ye kitegeeza obwafu nze ndwawo bulaba alhamdulillah mukama yabumponya nnyo emyaka mingi saagala bwesibako anti buloba osembereza bujja ng'ogira abantu abeerangirirako embeera embi nze nga ndabi era ebabeerako paka nze sigirina nze naakola ntya munnaye era ebasembeera kuba bajagala nnyo nze ndi bulungi nnyo n'akasente nkalinamukko sirina nakinnuma kyo nkimazi kitone wetubaano mayino gyontwala simanyi ebyo ebintu binafu nnyo ebimpola bakikofira mbimalanga ebyo bitono nnyo gyokyogeramu tokodeesiona n'ogimalayo twala omukisa okutegeeza obwo ezo kepuseta amalawo na $10,000 omuntu alabanga ekinene ng'olunaku nsipeninga $100 nga nyinza okulemerera obwobuntu onono nnyo omwana wakikofira wamumalanga omwali ne muli mu woofiisi by the way Christmas abakyala bakaba batudeko aba mukwitira zikuwera ku vidiyo amanye nti obuntu busobolanga kikofiira taata yakuzaala gonzaala naye kitonerezo nedda naava gonzaala ayishuwa gonzaala nnyabo okay basakweni n'abakyala b'ewaka bebatudde tugeze ndi mukyala w'ebbali nakungulu batwala mukazi wa waka abakazi balwaniddeyo magaala olona ne bana balwana ne bavaabo anti tebagendagenda awuta balwanidde kiva ku bujja bungi nti owabadde nebbuba omusajja akwezeeko atunuulidde omukazi abasajja maye babadde nga tugezi bali mabbala bali omusajja omukazi anyira ayingira mu njukira omukazi otali bakitwaka ku bakazi baabo waliwo omuntu nga mubibubi nga toza mukyusa kati naava twogere facts waliwo omukazi nga yakulanga ekitooke nga nebakukulira engoye ennungi tosobola kunyuma kati oyagala bba waleme kumagamagako ku bawala banyumye akwina lwakuba yakusaasira n'akuwasa tomukaluubiriza bulamu leka alabeko ne kubanyumye waliwo omuntu nga ne bwomusiikasiika otya nga tayinza kunyuma kale dala naye gyebamusi nga tayinza kunyuma kati njagala ebintu ebimu buli muntu nga tonalwana wetunuulire nze buli kibi ekindiko nkimanyi era nze saalongo mubisinga okungumya nga yayenze kwana bakazi leero mba mumativu nti kati nno buno obweru buleese emitawaana ate siri mwetegefu okukwata mu kizigo olunaku luno kati kyenva ngamba nti kati saalongo weyagaleko omubweru abaddugatikukulingo nagamba naalongo nanzirugalidde nnyo kandebeko kubeeru bano ekiro batunula batya kati saagala mumalako nnyo mirembe wate nze sigenda kweruka ate n'ensonga endala waliwo ebintu ebimu nga bitumalirako bwerere mirembe munnange n'omuddugavu oyo aba ajja mulekawo tekigaana kulya mmereyo kuba abasajja mu nsi omuze gwe basinga okutukola oba omusango gwe batulinako guli ogwo bwenzi gwinonya bonna abalemekeddwa amaka gaabwe abasajja batukola omusango lwaki omusajja yakwana omukozi lwaki omusajja wamuleka yakwana sisita wange lwaki yakola bwati yakwana mikwano gyange bakola omusango gutya gwabwenzi naye nga tonna noba gwagenda ogenda kuleka omusajja gwe badde bayita bbaawo ogenda ofuna omusajja w'abangi onoba ku musajja owugo babadde bagamba nti oyo mukaagundi
nono bano ogenda kanodde ewammwe ate nga tosobola beererawo kyova ofunayo omusajja omulala nga bagamba nti bawagundi olaba bwotandisa okugenda kuwa abandi olwo kati naawe ogenza okutandika empagi nennono eyakujja emakaago okitegedde kubanga bba abasajja empagi nenno tebasobola givaako kuba batukola omusango gumu kwenda ate nga kyekigenda okubakuuma okubeera naffe kuba empagi y'amaka kwenda kwegaana osaba nnyo bba wayinde yeegaane kwenda muno kwegaana muleke ayende yeegaane tomukaka kukkiriza oyo mukaka kye ate neeyongera obbajjukiza kyengenda nabbakubiriza nina obbajjukiza kubanga ffe abakazi tuli basiru tuliwona kulimbwalimba anti nze okuŋŋamba amazima onnimba kimmala okwebakirawo nze Salongo mulina bingi bye mwebazaako nnyo n'oguma n'omugala Salongo leero wamwokezaayo n'agamba nze ekyo ekikazi kyekyankwanye n'okukozesa nakyokyo ekyo ninga yakyokeza nagamba nze oyo omukazi simwagalanga nkogenda okulya nga bagamba oyo nno naye yamuzaalamu ogamba era nga naera nti ye kati naye nze nsigala ngumira ku bigambo byo kuba bana babiŋŋambye si be bannanyini ye yenyini ye nanyini bulamu bwe nange mukazi we kati nze byannimba era weeyongera okunnimba mwami wange kiŋŋumya yakufumba nze ankola obulungi obutagambika omusajja ojja mubuuza mbu obadde ova wagamba embadde nva wannaalongo nze okukiŋŋamba onnimba nze ate kinsanyusa nedda bw'oŋŋamba nti ova wannaalongo abakazi mulimba mwe mulowooza mbu mulimu obudirisa n'enzijja otandika okwegeraageranya kati kanalongo kansinga ki kati akanoonyaako ki olabika okunoonyaako entalo nze nga sinakunyega kyava akulimba osobole okuza abaana bo abakazi abo mubalimba ennyo n'abadde yakivaako kiyige kuba omuntu lwabeera nga agamba buli kyasanze nga takutya ne bwogenda tafiirwa naye omusajja afuna n'obudde nannimba nze nyinza omwogerako mwe musinga okulimba bakazi mmwe muli bayaayi abakazi muli balimba mwe musinga okulimba ngenda wa maama ngenda wa baaba ngenda kwaffe kuwummulamu mufumba mu malya mukaaga muzaala abaana mu basajja 9 kikubuuza abakazi bakikola batya okubeera nga alina abasajja nga 3 naye nga bonna obeera n'omusajja n'akukkiririzaamu notandika omulimu gwe ogw'omuntu ennyoko gwe yakugabanyizaako omuntu lwakukkirizaamu aba tafaayo buli omugamba aba lugabi tomugamba kitu kati kyova omugamba baaba yalwadde n'ogenda mbweri kati n'omalayo ebbanga naye abasajja ate kikola abasajja babajja buzzi bano abasafari tugeze akolera sinakini nga walimba nti maama wange mulwadde embeera nzijanjabaane maama yanzaala abakazi tulina obulimba bungi ddala tuyinza butumalako nsana nabba wandiikira katabo gomanye abakazi nga twakulimbi gyetuyinza okukola kati nabeerawo bambi nga akwesiga alowooza kubanga aba akimanyi nti bambi yagenze waabwe kyakabeera ne wammwe nga toliwa nokuna gyomuliwa ate onate ngenze wannaava naye alinayo ebisimbu bye muganda wange kati abakazi temusoboka ati oba omanya muli kisagwa kibuuka kyabusagwa nnyo kugamba abakazi musinga n'obwenzi yadde nga temwenda muba mutereeza maka naye mutereeza nnyo temwenkanika ate omukazi omu azaala mu basajja 9 anti ye aba azadde abaana 10 naye goba n'omwana omu nga wabasajja 9 mwe mwesimbikako omwana omu n'omu wabasajja 9 nga tosobola kubuuza nti kitono olubuto lwo lwanizibwa Saalo nga tosobola kyogera ngogaba bwe naakyogera ate mulunga n'alwegaana bwe naakyogera ate siremba ajja kulwegaana kati muli bazibu nnyo nsena basibirako ssente nemuzaala omwana omuleka watali waabwe mwemusoboka ate mwogera olugira nga mwekuya emizimu nga mubula kati bakazi bazibu nnyo kati sera nnyo baana bandi mubamaleko ddembe kweko bakola ekintu oyogera fakiti naye ekituufu ekibanga kituufukimanyi nti abasajja bakyakusinza bwenzi era babasinga lwakuba ndi bo batusinga obuyinza nti asobola okwenda n'asalawo n'agamba n'ava nkuyina n'ekito ne muyina tosobola salawo era gobeera mu kukuta kati okukutako kwabayamba okwenda ennyo n'embwa n'eseka bannaye munnyendera byenjagala tayinayinza bavuganya neera bagezako yafa agezaako bakonokkiriza yafa
yakuba nti abasajja bw'akyamuka ye akyamukirawo kumpimpi naye mu bintu byemukola biba binene nnyo ate nga bingi naaba naye abasajja ne bakola ne basirika anti abasajja batusinga obugumu mu buvundu kuba alina waatuka nga gamba maama w'omwana wange kamuleke naye nedde byakola si byenkola ki si byenjagala era bayithawo gye bujja n'abantu bagenda kuba tebaagala kufumbirwa olw'ensonga nti omuntu yenna aludde ng'abeera yekka tabeereka naye manyidde obulamu obwange manyidde okwefulumya nenyingira zenjagala tabeereka naye kabe musajja aba n'emizeegi aba manyidde waateeka ebikopo ekyo kyewakiteeka kati ate gojja okiteeke omuntu bwati asooka n'akumenya emyaka ng'ena ng'akyalwa nakuyiga bw'abeera naawe akyakuyiga kati bw'otaba mugumiikiriza nnyo nakubanga omwagala nnyo muyinza okwawukana mu mwezi kubanga aba akukaluubiriza akola ebintu byetayagala akole kinogamba omusajja yanjagaza ati kati naye bw'oba omwagala ennyo obigumiikiriza kati nammwe abawala muba n'obulenzirenzi manyi ba boyfriend baba balungi ng'obalina nga balina kyebakugattako naye ate mwe mubalina nga tebalina kyamaanyi kyebabogerako ng'ate osobola okufuna omu byonna n'abikola anti abakazi temukimanyi eva mubeerawo mukunoonya mitawaana kyemusinga okukolako kunoonya bisinya mutya kubanga obeera n'omuvubuka ng'asobola okupangisiza ennyumba kale nga ku byetaaga 10 byagala akuwaako ebimeka naawe weyambeyamba 5 byekolere yakuzaala tonera tuyagala okulemaza abasajja omuntu osi yakuzaala leka mufuukira mugugu abantu banava ewaka alina okunda naava abasajja bajja kubaagala so si kubafuukira kizibu omukazi ow'ekizibu asinduukiriza emmeeme nobeera nga lulaku lwesimu ye ng'ogamba kati agenda kuŋŋamba agazibuge muba n'ebizibu bingi nnyo mwe mwafiirwa abazadde nga nze mwe abalina baganda mwe ab'okulabirira kyokka nobeera mwe mufumbirwa nga musaddeko nobeera n'omusajja ng'asobola okubeerawo mu ebyo ebizibu naye nomuwa piece of mind n'omufuukira ekizibu mu nnyumba omwo n'omukaluubirira naye nga yalina okukola labire omwana gw'ozaala labire ne gwe wamuzaalamu negye wava bwe beetaaga obuyambi era gwokolaki bayinzawo abasajja abayenda ngenda bawayo amagezi lwana nnyo bw'oba oyenda okuzza ku mukazi gw'olina ewaka onoonye omukazi ategeera okusinga kino ekintu kyo ky'olina ng'asobola okubeera ne idea esobola okubayamba okukyusa obulamu bwammwe yadde ng'oli owaka yajja osinga okuganyulwamu naye nze osigala ompa ekitiibwa nti naalongo alina ekintu kino kyakola mu bulamu bwange ne mubeera n'abasajja nga talina kyakujjukirako okujjako okwebaka naye nga talina kye kyakujjukirako ng'obwongo bwo bwebafu nnyo nga talina kyomugattako yadde mu bigambo nti abasajja abo tebasiima balwawo okusiima naye era mu mutima kimulumiriza kirungi nnyo okukolera omusajja oba akwendako oba baako kyokola mu bulamu bwe kirimujjukiza ne bw'oliba toliiwo agambe Naalongo ye yatandika ekintu ekyo yadde simuwa kitiibwa agambe Naalongo yaŋŋamba ekigambo bwekiri nenkiwuliriza yadde simwagala naye nobeera n'omuntu nga gwe kyomuyamba kimu nsujju ate ng'ensujju nnyingi ziri wano buli woyitoonoga kiri ngamba ensujju zaalanda nnyo buli wamu weeziri olaba n'abazaala mu ddwaliro abawala bazaala 10 abalenzi 4 Naalongo munjogere nyangu otegeeza nti bwe tuba tutekedde ku makya ne tuba mu mukwano n'abantu tulekewo bakiyita batya laama tosobola kugamba nti ze omuntu ojja kufa naye naye gwe baako byokola ebirungi ebiribyezaawo n'oyo omukazi we atalina magezi bwe yawasa kitegedde abasajja balangira bino ebintu nabikwanye mamagunga okyali mu bintu ne bw'aba takuwasizzaako baako kyokola mu bulamu bwe ng'ali kijjukira enaku zo tukyalina obudde obulayika obulegase eyo okugireka tukyalina obudde anti omuntu anakola ekyamagezi teyeetaaga budde abo baali beeri mu kyalo bebasalira ennimiro owoolirumalira we luligwera omuntu asobola okutuulaawo n'alowooza ekyo naba nagamba nti lwaki tokola bwoti nga singa ogeza ku kintu ekyo kiyinza okubaako tekikola kye kikugattako teweetaaga budde bwe kubanga singa abalina obudde obungi ebakulaakulana Naalongo akaboozi ko kanyumidde abasajja bawabiza munnanga ate sibawabya twonoonedde kwegamba empagi y'amaka bwezi ennono kwegaana ekibaba bakola Katonda nammwe mugyesigameko ejjabba yange empagi bwenzi nate mwe mwagyesigamako dda gwe omuntu olaba ozaala mu basajja mwe
ojja kunnettira ogikwasiza maanyi nkwasiza maanyi sikuswanziza alamadweni awakanya empagi n'endono naye alimba ajja gitegeera lwampaka ffe tugenda kwebonyabonya najja gimanya lwampaka ffe tulina buzibu so abakyala bagezeko kuba mu bulamu bw'abantu nga balekawo legasi baleme kubaagala bwagazi leka akiri omuntu akujjukireko entegeerayo leka akujjukireko nti wamuwabulangako leka abyeko ebintu ntono byakujjukira ebigambo by'omuntu bisobola omwavuwaza oba omugagawa naye mwe mulina maanyi gawoza nze mukaagondi sikwatira ku bba wange wamugjawa bbawo omuntu liba ddaalo nga liri awo ku lujja oba mukazi w'omuntu kasitaafa n'omuziika oyo aba uwera oluwadde mbogenda ng'ogamba nti nze namwandu wa gundi ate ana namutoolamu naye onakyeyambaza engoye n'afuluma sekerere gwe mukwate bukwase bulungi bulwakomawo munyigenyiga ate olaba n'oyo omubi gwe bagamba musajja mubi olaba guwakkiriza n'omwagala era waliwo agenda omukwatibwa ekisa kuba osanga waliwo kye bamwagalako tetakola kyetutamanyi katolonza ayagala ono omwana w'abandi gwe bayiwako amazzi noganywa Saalongo oyinerera ebizibunzi mwogeko nempuyanga n'omutima gunnuma ng'abannange ngamba omusajja yavaawa yono nga yankwatamu temanyi siri kubasezi ompita kufala nga babeera kubasubiya naye Nalongo Saalongo yaani lwaki tomutulaga twala omukisa obategeeza nti Saalongo waani wange kakati gwayagala okumumanya kola appointment onkyalire appointment we tugikola tujja waka tujjawa nja kusooka kumusaba kuba omusajja wange akola nnyo sibe bana abamu abatalina nnyo bye bakola sooka n'omusaba n'omugala taata w'abaana onaabeerawo nsaba olunaku lumu ate si wakwemoolerako so n'omusaba nga kwolwo ekiwuka kye waabwe kyamutembye nga toyagala kwogera kati nno gwe ng'ojja ozunga Nalongo njagaza obufumbo ojja ozunga kwolwo nga tayagala kwogera awo mujja kulabamu futures band nja balagira wali ku bannungi motoozi mugenda agira abanyumiyigiriza kasita mumanya ajja kumubanyonnyola osindisa sitamye kumva nungi moto wetugenda nti omunoonyeza ate ti Saalongo taliiwo etamerawo basiraya kati awo olutuba tutuka ekikumi okwetega okay mugende mwetege timbadde sitegedde ensonga yammwe mugende mwetege twayise bwe twambuka bwe tufiira bwe tuyita naye amateeka n'obukakulizo bigobererwa wakula otya saagala mubeere muntu ayire bawala eyo bakulanga buno obuyumba bwampuuno obwalekisi njagala omuntu alina shepu nga banga ajja kutunulaka amaaso ge gasanyuke nga naawe omulaba alina nenze ab'olubuto gwensinga akabina totawana kumalirako omusajja mirembe kitokikola si mu bubi Nalongo nga tumaliriza Nalongo alina ekibuuzo njagala nga alina waananyiganyiga kulanga mukazi we nyina we banyiganyiga kati gweyagala kundetera musajja ng'ebizibu wabula atalina kabina tosimanyi oba onakukikola otya kubanga mu bintu byasinga okutegeera ensonga ezo yazitegeera nnyo omuntu wa bambamu era omukazi atalina bina ewaffe eno ensonga zo zikyali mukwekeni simanyi nga Saalongo munaamukombako simanyi oba okusaba kwa mwana akutunulamu bambi abakyala mwe muba mutambuddeko ne babba bamwe mulekerawo okulwanira gye mulazi ti obola tebabatwala out mumenka nnyo otuuka eyo otandika kwefuula mbu ate sikulu fiizi w'abaana ate simanyi batubanja lenti omusajja nti atumya kifangaeza abaana bababanja ku ssomero oli musiru bali abaana bali mu lenji yaabwe gwesooka oli leero kipusi n'enkoko enkya omujjukize fiizi kuba sigwe bamugambo bazaala ate olimujjukiriza mu bbaala ye alisanyukadde kyova olaba balekawo ne batwala ab'ebweru kuba webweru awoza iti zote kolangazi kati yebisansa byalya kati gwe sajja kuwola yagadda awumulemuko ne mukyala wo namisa mujjukiza nti ate pampa z'abaana munnaye n'omwenge gula mutonotono kakati ate nagula mpekeza nayiga ez'enjoka mukwano abantu olumu mubaleke bawumulemu stresses baba bazimanyi kuba n'abaana abo ye yabazaala lwaki omujjukiza obuvunaanyizibwabo kati nze Saalongo nyinza omujjukiza nti omwana ng'alina okusoma anti bwe ndaba nga takoze byenjagala oba aliwa nze aba ali awo nga ntuusi nga ssebo jange
omuntu olina okuba nga bw'oba mugamba ekintu kyalina okukola temubaamu nakuwoza mbu nyabo nedda mugaye mukulu yangu yo kizitira ensonga okimaliriza emboozi za Nalongo tezigoma fumba emmereyo lya mmereyo weesiika kizigo kyo nyirira nywera ku mpagi nanno tobonaabona na musajja saba mukama nti akabange muwugula obubenje mukama Salongo muwonya akisidenti mu maaso go mukama Salongo muwe sente nga nnyingi nnyo asobole okuzireeta ewaka tosaba Salambu mukama Salongo talabayo omukazi n'omu lwaki oyagala omusajja okufuukira ekizibu alabenga gwe bino bisibi ebiri ebyedda mbu omugole amala mu kisenge omwezi mulamba ku makya lwaggulo nedda ssebo ezo essaawa temuzisaba mbeegayiridde muleke omuntu alabe buli kyayagala za ssente nakuddaka nga mulamu nze essaawa zenkusabira ama mwami wange funa ssente jangu nga bulenkulaba oli mulamu byekikalu naye nga bajje kumva nnungi motos erikatwe bayitawo nze Nalongo wa kino Spirits and Wine bw'oba tonsanzeewo mulye kumva nnungi motos obuterawo okuvundisa by'abachina enamba nja kugibateerako awulira ng'onoonya emmotoka okooyo okweyazika kuba bukuba essimu tukyagala kyetukola kasita oba ng'olina kasente gwe jangu ne sente ng'oyagala oyogala olulimi olwo njagala mmotoka gwe jangu olulimi olukola ate weekufaako genda wali kuwebale autoparts balina buli spare yenna gwomanyi omulungi oleme kubonaabona mbu ate mutumya Japan simanyi mutumyawa wali yeidadi emamuyina wali kwebali autoparts awo ojja kuba okimaze kubanga ne bannaye ne laavu ya bodaboda kale waakiri wabeewo omukazi watolina motoka omusajja abe nayo tufumba laavu yennaku eyo bannaye yamenya n'embiko wamu nansonyiwa emenya laavu ya boda yantama laavu ya n'okubonaabona ogenda okutuka temugenda okugulira ensisi nga naffe naitekwakukatete wekukuyo okubeeka kyanga omusajja kafuka kuyo nyabo ate olina okuddayo weddaabirize simanyi meekaapu nze nedda ebinnya byokusama byolyakuby ekisomo kitegeera saagala nnaku nako wennaku n'ebigireeta mbiwala n'ebigisembeza saagala na muntu ayogera ku bintu ebyo bya bizibu saagala nakumuliranda kuba siina bizibu siina bannaye abalungi abakyali ku life experience Uganda yo life experience bwetubeera ate nga bannange mbebazanya babeerako abasabusajja nga batyali nga balayikinga abakomenti nga ne mukanga tugenda kwatula ba life experience Uganda bwatyo Nalongo bwatunyumiza mukakaboza ate nga nange bannange ekisemu abantu abamu mulitenga legasi mu bulamu bw'omuntu ekawe kigenda okujjukiza bagambe naye omukazi oyo yali wakabinya mu bulamu bwange omukazi oyo siri mukyawo omukazi oyo yali waki so naye n'abasajja anti abasajja kibakukatako okukola okubaako bebakyusa mu bulamu bwaffe naye ate omusajja asobola obutakutuuza singa oba musiru asobola obutakukako kyakyusa mu bulamu okubeera asobola nokuwasa nezikufaako bangi abasajja nga balina bakyala baabwe nga naye akimanyi tinyina bokisi waka naye namuzaalamu abaana Nalongo tusibula abantu naye nga kunabazi tetukwagala okukolako mwagala okukolako nga simanyi nnyo ebintu byakwebyo basi munabinjigiriza nze Salongo yangamba ndi kakyala kalo oli kakyala kalo era nze seebonyaabonya simanyi biki ebyo nze sibitegeera gamba abekanika kaniko batuna nogamba babano bali ku nedda ndinyumirwa kalaba lero zonyumidde naye kati simanyi nababikola ngambe nekoze ebyabawala wekoze ebyabawala abato olinganga ayagala okuntwalira Salongo naye gwe tolina kabina ndimu nja kujja mumbyula kubyula kirabeera Salongo awutu ndowooza agala genda Salongo awutu nyina abakwano bange abantu bala awutu waliwo omuntu nga tamwina kugenda awutu kati Salongo embeera ze zadda nnyo waliwo omusajja nga embeera ze nga muvubuka muto naye nga nkulu nkadde nnyo ate ojja kumujja kwa muli awo nga atataddemu kadongo kamu kate ffe ntwekala eno nazze kuzina naye era tongaka kati ate nemubeera bulungi ngonziza kyakuva mu ssabo sisijja kukola bane mubeere bulungi baba